Yes, ngolutalo lwa fifiteke lukyagenda mu maaso wakati w'abakozi ba NTV kogatane yali omukozi waabwe gwe bayita Shera Gashumba. Olunaku lwa leero wabaluseewo olutalo lulala wakati wa mwana muwala gwe bayita Zahara Toto kogatane munnamawulire amanyikiddwa nga Farida Nakazibe. Farida Nakazibe yagenze ku mukutu gwa Twitter n'awandiika nti Zahara Toto alekerawo kwambala engoye z'emivumba. Mbu Zahara Toto ayambala ngoye eziva Itale kogatane engoye z'emidaala compared ku mwana muwala nga mugerekanya ne muwala waabwe gwe bayita Linda Dani akola NTV The Beat. Babadde mu competition ya NBS SNL versus NTV Dance Party Show yabaddeyo over last weekend ku Saturday. So nolwekyo bano ababiri like mukyala mukulu gwe bayita Farida Nakazibe yabadde agezaako okuba nti akopearinga Linda Dani yabadde host side eri kogata ne mukyala mukulu gwe bayita Zahara Toto yabadde ku side za NBS bavuddeyo nga bakomparinga mu kwambala oba mu fashion wise kwe kuba nagamba nti mukyala mukulu gwe bayita Zahara Toto y'omu ku bakyala abakyasinze okwambala obubi ku TV era nga aswaza ne TV gy'akolera kugata n'okuba nti tamanyi na byakola. Farida Nakazibe agamba nti Zahara Toto ku sente zagamba nti afuna yali badde nga agulako ku ngoye neewala engoye z'emivumba kuba engoye z'emivumba azesala nnyo n'agenda ku TV nga yena afaanana nga ddole oba omugugu ogwa kago gwe batise okuva mu nnyonyo kusuula wansi oba zino ze bateeka ku kagaali nga batambuzaamu owino. So n'olwekyo Zahara Toto bw'atyo yalumbiddwa. Zahara Toto mu kwanukula yavudde n'agamba nti nze byennyambala bapulezenta bamwe aba NTV bonna tebasobola kubyambala engeri gye muli nti ate musasula n'obusente butono. Oli musajja oli mukyala mukulu aludde ku TV naye kyewunyisa okuba nti okyafuna mitwalo 5 per show whereby olivinga obulamu bwo obubi nnyo olivinga miserable life obulamu bwo tebweyagaza. Asobola olwekyo wali badde nga mukyala mukulu ofuna ku byokola oba noba nti yonesonywa because nze nagenda okuva neeyo nga nabamanya dda nababuuka akawani kaabwe nti temulina ssente muli baavu bazibu mweyaguza nkuta. So n'olwekyo Farida Nakazibe wali badde nga onesonywa because muli bubi nnyo abakozi ba NTV okutwaliza wamu olaba ne bosi wammwe tasobola kwambala ngoye z'ennyambala. What about you go mukozi ali eyo ayasama obwasame. Zahara Toto era yavudde n'agamba nti ku bitu byenkola Farida Nakazibe wali badde ntiobula because oli mukazi munnange ate nga mbadde nkuwa ekitiibwa naye nga bwe nkuwadde ekitiibwa n'otakitwala nange n'otampa kitiibwa kati ekitiibwa kye mbadde nkuwa nti saawuludde asizanya na mbizi kwekyafuwaza asizanya na mbizi kweddogaza gwe Farida olinga mbizi wenna olabikanga guntuntu ku TV naye ate bw'ovaayo ku banti okomplaininga kwa taya zange nze mba nkusasira because tolinaamu kasente kyokola ogenda bweru n'okuula nti n'okuula abasajja n'okuba nti otambulira mu bulamu bwakweyiya. So n'olwekyo nze nvaako nze ndiko NBS nkola sente mpitirivu era mwaba NTV mwekabire because temukyalina na competition gye gye musobola kukola muli awo bafala just muli fake mweyiya bweyiya mufuna mitwalo 5 monthly. So n'olwekyo wali badde nga oneesonyiwa. Farida tusuubira okuba nti agenda kumwanukula naye nga ate olutalo luno lwatandikawo back luvannyuma lw'okuba nti Shera Gashumba yavaayo n'abaabya n'agamba nti omukozi wa TV asoma amawulire ku NTV afuna emitwalo 5 monthly. Zino sente ziba ntono nnyo nga ne Kadama ali ebweru housemaid ali eyo ebulaaya afuna miliyoni namba tali mu butaala tekuliko musolo tekuliko byakwerabisa tekuliko ngoye wabula bano ababeera mu butaala bafuna obusente butono. So n'olwekyo olutalo lukyagenda mu maaso. Zahara Toto bamugambye akyuse ku mivumba. Akati ekibuzo kyange kiriwe kiti omuntu ayambala engoye z'emivumba nayambala high class wabeerawo njawulo ki? Era katisaawa zino wetwe kubuza ekibuuzo nti wakati wa mwana muwala gwe bayita Zahara Toto ne Farida Nakazibe ani akyasinza okuba nti watutumu saawa zino twogera who is trending on television business ne mu media ways. Ekyo kibuuzo nkikulekedde sijja kiyingiramu nnyo naye ate byebyo ebifa ewa Farida Nakazibe ne Zahara Toto. Zahara Toto agamba nti Farida oli mu bulamu bubi weeyi ofuna 50k tolina kyogamba gwanga nze oba nyambala mivumba oba nyambala biki tebikwatako naye ate engoye z'ennyambala abakozi bammwe aba NTV buli show gyenkola balina okuba nti beegatta okuba nti bagula engoye z'enkola. So bino n'ebirala byeba olinda mu episodes zaffe ziddako nsigadde entambi kimso Rich Boy Maxwell Junior oliwadde mu kuba nti osubscribinga kweno channel muganda wange tuba tukwatagana mpola ate you can follow me on TikTok and Facebook kukatane Twitter
Twitter Jimso 16 ne tuba nti tukwatagana mpola mpola. Bye bye.